Okay, of course, Alan Cruz, Mr. Handsome BBS of Faida, celebrity track roundabout. Onako olwaleero tuli wano side za Salama Road. Emotoka eno nga bw'ogiraba Devotion asobola okuba ng'agikulaga yonna yonna nga bw'ogiraba. Tujja kuba tugiraba mu maaso awo tugimaleyo. Omugagga Don Nasser, waliwo omuyimbi bamuyita Ryko the Lyrical, ya yayina oluyimba lwe yayimbye ng'ayogera ku bagagga abaggwamu ate wakati abalala waliwo abalala abajja. So of course Don Nasser kyamusanyusizza and atwala videos training nga ku social media nga Don Nasser amuwa emmotoka empya bwe tukutuku. So yene emmotoka gye bamuwadde naye tuzze kumanya lisiti azirina tazirina. Abagagga bayinza okuwa emmotoka n'ogamba bannange oba omwana lisiti baagimuwadde ate ne tulaba ng'ali ne Bashira Gashumba bamuyira ssente bakola bitya. So tugenda nyumyako n'omuvubuka ono tulabe mbeera ki eriwo wano ku Slam Records. Atunyumizeeko taata Seruganda ogamba otya kyolina omanya saawa zino just ssanyu gyereere lyokka. akola saawa zino amannya sooka weyanjule. Amanya nze Ryko the Lyrical kuva ku Slam Entertainment era nga ndi muyimbi wa wano wenyini omuzze waka wano wenyini wendi era nga n'olunaku lwaleero munnange wenakubamu vaasi y'omusajja Don Nasser omugaga Don Nasser big spender mpaya akamotoka weveemu akamotoka mune yekyayita akamotoka yene emmotoka nno essaawa zino nnyini gyendimu. Yes sebo oluyimba olwo baluyita batya lwe wayimbye? Oluyimba baluyita City Tycoon. Basically nali njogera ku bagaggae abali mu Kampala abafulumamu abagenda mulimu abantu abaana balina ssente ezaddala nga basically kinali nsinga okwagala omuntu gwe bayita True City Tycoon ekisookera ddala baba n'omutima emigabi nga balina ssente mwaka ku mwaka kati waba abantu abamu ng'agenda kujja alagemu ssente ntonotono thena amala adduke nga tayagala kubeera mu ggwanga nga talina ssente. Okitegeera muganda ntaya kulabikako nga talina ssente naye kati waliwo abasajja balina ssente ezaddala. Nze ono omusajja yennyini yakubidde nagamba muvubuka we baleyimba bulungi nsanga ku Speak Apartments sawa 11 kw'emmotoka nga nze ndowooza byakusa ku Speak Apartments mu Kampala mu kibuga ne Kampala mu kibuga. Nangamba jangu ku sawa 11 kwa yennyini yakugamba yasindika posta nagamba anoonya omwana ono kuba oluyimba olwo yalinga alukuba nnyo ommotoka ye ommotoka yennyini olwa City Tycoon nga alukuba nnyo kali yalwagala nnyo bambi kati n'atandika osindika posta nze nga tamumanyi talina na waakunsanga n'apostinga n'agamba yenayina amumanyi mugamba omwana ono munoonyi ajje ku Speak Apartments sawa 11 muwe kye yansaba mu luyimba n'okeera wasula teweebase muganda wange kyolina omumanya oba gamba nti kati saawa nga 7 mugagga wakugamba nti jangu saawa 7 nze nakeera 12 wanje ku mulyango reception emabega yonna wonna wayitira nga tulina kubanga amagye gonna nga wagayiye amagye gonna era omusajja yetu amulaba kugana nkubye abali ku geti z'emabegezo masino ga bannange omusajja ali eno mukole ki mujje muve eyo omusajja munenga ndowooza nno byakusaaga yakuwa kikaki yali eno Makex yesebo era twali ku Speak Apartments ngali ne banne Brands ne banne abalala netujja mu kumulaba Don Nasser nga naye by the way bamanyi oluyimba olwo na bonna abalimu bonna ne verses nga bamanyi noziyimba nakula ne Bashira Gashumba kana tebe Bashira Gashumba story wagwani Bashira Gashumba omanyi nkati ng'essaawa zino nga batuwadde n'enziga tukati sawa yakuyiri bandongo genda mu bifo bonna we sooteeke no kati mune tubasangayo nga mune bagenze kunyumirwamu ku bulamu anti December yino yakujoogomo obimanyi era mu kubalaba Ryko the Lyrical wuuyo jangu eno itimu yo nange nisiba mu binzaani nakuleba kumansira ssente bakumansira biki ezo ino okuddamu ozeetegereze kuba ekintu kyoyogererako ddala yes nabadde n'abagagga balina ssente naye bw'oyogera bw'otyo okumansa ssente tekyabaddeyo muganda wange njagala wekanye bulungi kiriipu nalowooza we mwavudde awo ne bakumansira tebakumansiddeyo tebamansidde njogera mazima munnange bakuvimbisizzaamu awo bazze kuba munnaye omanyi okujja nga obali tosobira muntu just n'akwagala ogasamba jangu this is your company jangu tukiringa ezibbereya ne baliwo biki byonna naye ate olumala kugamba kuba mu kujjawo twali tulina wali tulina okgenda ne mbasiibula angamba tekirina buzibu tujja kunyumyamuko akanambako kaleke lisiti wazifunyeze emmotoka omwami ono yennyini okunkwasa n'emmotoka yankwasa emmotoka nangamba olaba kwata eno kadi y'emmotoka kugamba amanya gerimu
ngena kuwona omwami akuyambeko kukyusa mannya teyina kikumi kyebwanjibwako teyina kikinze nkwadde bale yimba bulungi naddayo nanywa chai mu hoteli ye like ebyaddala obirina ebiwandiiko ebyaddala ssebo mbirina byennyini osobola bitulagako biri munda ate waliwo yatambudde n'ekisumuluzo okay yesebo nenga weebiri kiki wandyagadde ogamba Doni Nasser nze kyolina omumanyi ssaawa zino eno nakati nkyali musanyufu era ndibeera musanyufu kuba kinene ekintu kyakyusiza obulamu bwaffe ffenna eno emmotoka etegeeza kinene nnyo gye ndi mu bulamu bwange bambi weebale nnyo weebale kuba na omutima ogwa ddala sigamba nti kweraga amanyi abantu abasinga badde balowooza nti stanti tukola biki ono omwami teyise bannamawulire talina gwe yayiseko wadde n'omu yampise bwisi nagamba balayimba bali kuyimba just simyokayoka gye yakute nagamba guys happy nankwata kakiripi ye nga ye talina namugwa gwe yayisa bula just yasime busimi luyimba soko tuyimiremu olwo oluyimba nga bwe lugenda mbunze consistency giraba oba mbuze basajja balaba mbu sente zabulirawa bano bona betulaba boss kato donzera bochi abulirawa the return of bad black eskemboga sikulaba kolayo kakambak tokkiriza setback nga keisha the bank yemena tulina ekibuga Kampala basi tetayikuni mwe mujogera mabala ekinuma nti ate mubulanga tetunnabakuta ne mutuleka mbutalalan cross bwezigwawo nga mubula kwendem abamu no bafulaika bwezigwawo nga bafulaika yeah amanya neddoboozi Ryko the lyrical nga nina omubi Alan Cruz BBS telefina eyaffe Celebrity track.